And all the time. obudde bwonna. Yes, we are really, really happy to be here this morning. Tuli basanyufu nnyo okubeera mu kifo kino amakya ga leero. I'm here with my dear wife, Beatrice. Ndi wano ne mukyala wange omwagalwa Beatrice. And I'm going to ask her to just greet me and tell you a little bit about our family. Era ngenda musaba babuuzeeko ababuulireko bitono ku family tujja muleka addeyo atuule. Praise God. Bamuwulidde nze Beatrice mwami wange ono tumaze naye mu bufumbo obutukuvu emyaka 4. We have spent 40 years in holy matrimony, 40 years of marriage. Mulimu n'emyezi 9. And including 9 months. Era mu mwezi ogw'omunaana tujja kweza emyaka 4 mu gumu. Mukama yatuwaayo abaana 2. Tulina ow'obuwala n'ow'obulenzi. Era mu myaka egyo egyeyongeddeyo twazaalayo n'ow'obulenzi omulala yawasa muwala waffe. Era tulinayo abazzukulu baffe 3. Omusumba Godson oyo okwetoowaza ne muyita omusumba kubanga emyaka mingi. Naye nina akabuuzo kange, Pastor Godson. Abaana mwe mwakola ssente oba mwazikolamu ki? Abaana abo baakola ssente abo muvaaki yaabwe balina kaguruupu. Baali ba sales people nga buli advertisement gye batunda balyako 10%. Oba mwazikolamu ki baana mmwe mwakola ssente? So twava wala ne Pastor Godson. Naye twebaza Mukama olw'omulimu gw'abakozeemu. This is our first time here. And we are just honoring the Lord for what He has done. Ebyeyongerako ndooza tujja byogera as the day goes. Naye twebaza Mukama olw'akakisa kano. Tusaba okutusonyiwa okutuuka leeta ennyo. Obuliri olwaleero twabuyingidde essaawa 10. Twabadde Tororo, twabaddeyo omukolo. Alarms twazitaddeko naye tetwaziwulidde. God bless you. Amen. I bring you greetings. Leeta okulamusa. I put on several hats. Teekako enkopero ez'enjawulo. First one is I bring you greetings from Watoto Church. Esooka y'okuva mu Watoto Church. I'm one of the elders. Nze ku bakadde b'ekkanisa eyo. Second, I bring you greetings from National Fellowship Born Again Pentecostal Churches. Era ndeeta okulamusa okuva mu National Fellowship Born Again Pentecostal Churches. I'm the minister in charge of family affairs. Ndi muweereza avunaanyizibwa ku nsonga ez'amaka. Then I bring you greetings from Family Life Network. Era ndeeta okulamusa okuva mu Family Network. That is the organization which Beatrice and I run. Ekitongole nze ne Beatrice kyetutambuza kyetukulembera. It is an organization that is working to help bring restoration to family values and morals in our society. Kitongole ekitaka bano okuzzaawo empisa n'obulamu obutegeka mu bulamu bw'amaka. It is very interesting to see that we are doing this work. Kyewuunyisa nnyo okulaba nga tukola omulimu guno ffe. Because I trained as an electrical engineer. Nze ate nasoma by'amasannyalaze sayidi eri. Nairobi University. And I worked in industry there for a number of years. Era nakolayo emyaka mingi. And by the time I was 30 years, I was the first black chief engineer in the company there. Era we naweereza emyaka 3 nga nze nkulira abo bayinginiya b'amasannyalaze emyaka 3. First African. Omuddugavu eyali asookedde ddala. Amen. And I was supervising people who are my father's age. Kati yatulabiranga yali myaka ate gy'ataata nzaala. And
I saw success in the corporate world. era nalaba obuwanguzi mu nsi ey'okukola. I had come to know the Lord Jesus as my personal Savior in S2 at 15 years. Nategeera Mukama waffe Yesu Kristo mu sini ey'okubiri ng'emyaka 12. And then I got spirit-filled in S5. Kati awo ate ne nzikizibwa Omwoyo Omutukuvu mu sini ey'okutaano. That time I was in King's College, Buddo. Mu biseera ebyo nali nsomera Buddo. And God helped us to start a revival in King's College. Katonda n'atuyamba okutandika okudda obuggya mu Buddo. Imagine this was an Anglican school. Jjukira essomero ly'aba Protestant. But God helped us to take the issue about the baptism with the Holy Spirit. Naye Katonda n'atuyamba ogenda okuyigiriza okubatizibwa mu Mwoyo Omutukuvu. And at first it was so much that we didn't know how is it going to happen. Era ku ntandikwa kyabeeranga kizibu nga weebuuza kinaabeerawo kitya. But I remember one evening, naye nzijukira akawungeezi akamu some four or five ladies abakyala 4 ku 5 who are also A level, abaali ku A-level they said, like Nicodemus, come and tell us at night, come and tell us about this. ekiro nga bagamba jangu otubulire ku nsonga zino biri bitya bikola bitya, And they're not born again. ate nga tebaali balokole. So, one time, and I began to tell them, we're in the chapel, and I began to tell them. Ne tugenda ne tugabana nabo. As I was talking, Nga bwe nnali I nga saw one njogera of them tears. ne ndaba omu ng'amaziga gamuyitamu mu maaso. What am I saying which is bringing tears? Nga mbuuza ki ekimukaabya kye njogedde ku ebyo. No time the Holy Spirit fell down, Amangu nnyo ddala Omwoyo Omutukuvu n'akka ku and bo. the girl was saved and spirit-filled at once. Omuwala n'ajjula omwoyo omulundi gumu. The way it happened in Cornelius in the book of Acts of the Apostles. Nga bwe kyabaawo ku Koloneriyo mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Guess who that lady was? Lady Justice Julia Sebutinde. Omukyalo oyo teeba yali ani ye Chief Justice eyali ebiseera ebyo Sebutinde. So we've seen the Lord do amazing things. Tulabye Katonda ng'akola ebyewuunyisa. And I want to assure you that even if you are young, don't despise yourself. Era nkugamba bw'oba oli wano teweenyooma. God can use you even if you are young. Katonda asobola okukozesa ne bwankubadde oli muto. And for those who are young, Era eri abo abato stick to Jesus. nyweza ku Yesu. I'm now 71 years old. Emyaka kati alina 71 ye. 71. 71. Yes. Wow. You see? And I can confirm this. Era kino nsobola okinyweza n'ekikakasa. Jesus saves. Yesu alokola. Jesus keeps. Yesu awonya. Jesus satisfies. Yesu amatiza. Yes. You don't need anything else. Teweetaaga kirala kyonna. People will tell us, we give you 1 month. Abantu bagamba ofuna obeerawo otya. Why are you hot for the Lord? We give you 1 month. Tukuwaddeyo omwezi gumu gwokka. After 1 month, okay, we'll give you 3 months. Ogumu ne gugenda ne tugamba tukongeddemu 3. Okay, 6 months. Kale ginaabeera 6. Now, 1 year only. Kati omwaka gumu gwokka. Since that time, 40 and 50 years, we are still hot for the Lord. Okuvaako olwo emyaka gigenda mu 5 tukyanywedde tuli ku Mukama waffe. Yes, because when you are in the Lord, God can give you a purpose until the day He calls you. Kubanga bw'obeera Mukama waffe akuwa ekiruubirirwa ate ne kituukira mu biseera byakyo. And for me, that purpose worked out in a way I didn't understand. I didn't know it would happen. Era munze ekiruubiriro ekyo kyakola kyatuukira nga bwe nali sikisuubira nga sikimanyi. The Lord led Beatrice and I to do something from 1990 to 1999. Kamaleta bituuse okubaako byakola okuva mu 9 okutuuka mu 99. And we didn't know that God was using that time to prepare us for what we're doing today. Kati twali tetumanyi nti ekyo Katonda kyateekateeka okututuusa ku lunaku lwa leero we tuli. God led Beatrice and I to start the whole concept of marriage fellowship. Katonda yakozesa Beatrice nange okubaako engeri gye teekateekamu obufumbo. Where couples meet together to support one another on a regular basis. Ababiri we bajjira awamu ne beewagira buli kaseera oba buli budde bwonna. We did that as we led the marriage fellowship in KPC. Those days they were Toto today. Those days were KPC. Ekyo twakikolanga mu Watoto kati KPC. We would meet every Monday after work.
nga tusisinkana buli Mande akawungeezi nga tumaze okukola. As couples, we meet together, we encourage one another. Ng'abafumbo ne We pray for one twezzaamu another. amaanyi nga tusabiragana. We saw every kind of marriage problem, Ne twogera ku buli kika kya kizibu ekiri mu maka, every kind of parenting problem. ne twogera ku bizibu eby'enjawulo by'abazadde, We didn't know God was preparing us for what we are doing. nga tetumanyi nti Katonda atutegeka olwa kino. We saw people come from other churches, pick a leaf and go and do that. Nga tulaba abantu nga bajja bakoppa bye tukoze nga baddayo nga bagenda babiteeka mu nkola. And I want to assure you, Era njagala bakakasa. and I want to encourage the church here, Era njagala kuzzaamu ekkanisa amaanyi. establish or encourage or build the marriage fellowship. Zaamu amaanyi obaddamu amaanyi okuba nga weenyigira mu kukuŋŋaana kw'abafumbo naawe obeere kitundu. Because when families are strong, the church is strong. Kubanga amaka bwe gabeera g'amaanyi n'ekkanisa ebeera y'amaanyi. After many years, Emyaka mingi nga giyiseewo, I decided to call the people in the original marriage group nasalawo okuyita abantu be twatandika nabo mu ntandikwa, to just see how they're doing. ndabe bitambula bitya. So we had about 40-something people one Sunday afternoon. Nga akawungeezi kolesa ntubeera n'abantu ng'ana. When we checked the marriages, Bwe twakeberanga ku bafumbo, marriages are happy, ng'abafumbo marriages basanyufu, are intact, abantu nga bali wamu, this thing of divorce is not there, nga tewabina ebyokwakwata tebiriyo, adultery is not there. obwenzi nga tebuliiyo. That's when I realized this. We nakizuulira kino. When you have a couple who are doing marriage alone, Bwe mba nga mubadde, if you have a couple, bw'oba and nga they olina just- abantu, a couple, a husband and wife, and they're just doing their marriage by themselves. bw'oba nga obadde n'omwami n'omukyala nga babaddewo bokka, And then you have another couple here in a support group. era a nga marriage waliwo support. ne kapa endala nga babadde mu gurupu zino ezeewagira. There's 1 million miles between this couple and this couple. Waliwo mayiro ndowooza nga kakadde kalamba ku njawulo ebaawukanako kapozi zino ebbiri. This couple is much better, much happier, much more adjusted Bano abantu abeewagiragana basanyufu, bagenda wala bakola bya buziba than this one. okusinga bano. These ones just struggling by themselves, struggling by themselves. Bano bali wano bafuuba abeebeezaawo, But this one, naye ate bano abalala their marriage is being mentored all the time. obufumbo bwabwe buli kaseera buteekebwateekebwa oba buluŋŋamizibwa. Even if they don't say anything, Newankubadde- healing is happening as they see. Bayinza what okuba is- nga tebabiraba naye batuuka ne babiraba. So actually my mission is I want to encourage churches Nze mulimu gwange omunene kuzzaamu to kanisa maanyi, have strong marriage fellowship. okubeera n'obufumbo obunywedde obuggumidde. Amen. Amiina. All right. I've been asked to talk about celebrating family life. Nasabiddwa okwogera ku kujaguza obulamu bw'amaka obwa famire. Why should you celebrate? Lwaki wandijaguza famire? How should you celebrate? Era kikolebwa kitya? We just want to share those in a few minutes. Twagala kugabana ekyo mu dakiika ntono. Heavenly Father, Katonda w'omu ggulu, we thank you for this opportunity tukebazza olw'omwaganya to gw'otuwadde talk about family. okwogera ku bulamu bw'amaka. We pray that you be with us, Lord. Tusaba nti obeere naffe ffenna, We pray that you give us your perspective tusaba otuwe endabayo on this very important subject, ku nsonga eno omutwe guno mukulu. so that by the time we finish, Olwo nno we tunaamalira we'll have your understanding of this institution of family tujja kubeera n'okutegeera kwo okw'amaka gana okw'ekitongole ky'amaka and why we should celebrate. era na lwaki tulina okugajaguza. Thank you, Lord, Tukwebaza Mukama in Jesus' name. mu linnya lya Yesu mwe tusabidde. Amen. Amen. All right. So, celebrating family, Kati okujaguza amaka, things in the family, ebintu ebibeera mu maka, celebrating the members. okujaguza bamemba ba famire. Why is it necessary Lwaki kyetaagisa to celebrate? okujaguza? I've got 4 quick points why it is important to celebrate. Ensonga nnya ze ngenda okuwa lwaki twetaaga okujaguza. Number 1, Ekisookera ddala, it is a command for us to celebrate. ekyo nno kiragiro erife okujaguza. We see that in Psalm 136. Ekyo tukiraba mu Zabbuli 136. Verse 1 says, Olunya olusooka lugamba,
Oh, give thanks to the Lord, mwebazenga Mukama for he is good, kubanga mulungi, for his mercy endures forever. okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. It continues, oh, give thanks to the God of gods, N'agamba mwebaze Katonda aba Katonda, for his mercy endures forever. kubanga okusaasira kwe kubeera emirembe Oh, gyonna. give thanks to the Lord of lords, Era mwebaze Katonda aba Katonda, for his mercy endures kubanga forever. okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. To him who alone does great wonders, Eri ye akola ebisukkulumya eby'amagero, for his mercy endures forever. kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe It gyonna. continues, and you can read it later in your time. Ne yeeyongerayo bw'onoofuna obudde bw'ojja kisoma. So here we see the Bible telling us to thank God, to glorify God, to magnify God Wano tukiraba okwebaza Katonda, okugulumiza Katonda n'okutendereza Katonda for the great things that he has done. olw'ebyo ebikulu by'akoze. For you to be alive just 1 second like this Okubeera omulamu akatikitiki kamu bwe kati is a miracle. kyamagero. You don't take it for granted. Ekyo tokitwala nga kya bulijjo. There are many today who had plans for today. Bangi abadde balina enteekateeka ez'olwaleero They never even woke up. tebazuukuse. Others already, maybe they are going somewhere this morning Abalala abamu balina bagenda makya ga leero. in an accident or something. They are already gone. Akabenje oba ekibaddewo bonna kati olwaleero bagenzi tebasobodde kusukkulumawo. Be alive one day is a miracle, and we thank God. Obulamu obw'olunaku olumu kyamagero era twebaza Katonda. And for us who are married, Era erife abafumbo, to be married 1 hour, 1 second is a miracle. okubeera omufumbo essaawa emu kyamagero, akubye engalo akitegedde. You don't take that for granted. Kye twakitwala nti kya bulijjo. I used to have a habit when I would come home. Nalina omuzenga bwe nkomayo waka I enkola. Yes, I come home from work. I thank God. Hannah, thank you for being here. Nva ku mulimu ne mbagamba mwebale kubeera wano ewaka. No, my wife. Mukyala I wange thank her bamugamba. for, I'm glad to find you. Ne mugamba nsanyuse kubanga nkusanzeewo. And she said, I'm not going anywhere. Naga sina gye ndaga. Then I said, Hannah, I can't take you for granted. Naga nti nedda sikitwala nti kya bulijjo. How many men have gone home today and found the woman has packed everything and gone? Bameka Yes. abasajja abazeewo waka ne basanga ng'abakazi bapaakinze ebyabwe nga bagenze. Find your wife there. Kati okusanga mukyala waawo, Thank God. weebaze Katonda. Amen. Yes. Amiina. So that's the first reason. Eyo ensonga esooka. The second reason Ensonga ey'okubiri, is that God expects us Katonda atusuubira ffe to give thanks and to celebrate. okwebaza ate era n'okujaguza. Luke chapter 17, Luka 17 verse 17 and 18. olunyi olw'e17 n'olw'e18. This is where Jesus, our Lord, had healed 10 lepers. Wano Yesu mu lugero we yawonyeza abagenge 10. And then only one came back. Omu yekka n'akomawo. And there verse 17 says, so Jesus answered and said, Yesu n'amudamu n'amugamba, were there not 10 cleansed? temwabadde 10 abalongooseddwa, But where are the 9? naye 9 baliwa? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? Tewazuddewo bonna abaakomyewo okuggyako n'omu yekka akomyewo, And the foreigner, ono munnaggwanga. only one person came back. Omu yekka yakomawo. So God, or Jesus, was expecting this one who got his healing to come back and at least give thanks. Kati Yesu yali asuubira ono awonyezeddwa bakomewo ati kale bamwebaze. So Oba let beebaze. God expect us to give thanks for our families, our family members. Katonda atusuubira okwebaza bammemba ba famire be tubeera nabo, Achievements. ebiba bituukiddwako. Yesterday where we came from with my wife. Eggulo gye twabadde ne mukyala wange, By the way, I come from Tororo. nva Tororo, My wife here comes from Luganda. omukyala wange atava wano mu Buganda. One of my sisters, Omu ku basita bange, our youngest sister, sisita omuto asembayo, has been appointed to be a judge in the High Court. yakuziddwa okubeera omulamuzi mu kkooti enkulu. Yeah. So we were there celebrating and giving thanks. Twabaddeyo nga tujaguza era nga twebaza.
The Chief Justice was there. Omulamuzi omukulu yabaddeyo. The people in the judiciary were there. Abantu mu kitongole ekiramuzi baabaddeyo. And it was to give thanks. Era kyabadde kinene Two okwebaza. bishops were there. Abalabirizi babiri baabaddeyo. Yes, and Bishop Ruere was there. Bishop Ruere yabaddeyo naye. And so many others. To give thanks, to honor God. Kati okwebaza n'okussaamu Katonda ekitiibwa For this appointment. olw'okuzibwa okwo. Yes. That is a family matter. Eyo nsonga ya maka, ya family. Yes. When we came in, Bwe tujja, our sister was saying that, her daughter has achieved this, has achieved that. bwe twatuuse mwanyi n'agamba omwana nga atuuse ku bino afunye ebiri. Those are things to celebrate. Ebyo bintu bya kujaguza. You don't take them for granted. Tetubitwala nti bya bulijjo. Because it is God who enabled. Kubanga Katonda yamusobozesezza. And that gives us the third point. Ekyo kituleeta ku nsonga ey'okusatu. That the reason why we need to give thanks Ensonga lwaki tuteekwa okujaguza. is because God is the enabler in all these things. Kubanga Katonda y'ayinzisa mu bino byonna. So, this we see in 1 Chronicles Kino tukiraba mu byomirembe ekisooka. chapter 29 Essula ya 29 and verse 12. n'olunyiriri olw'12. The Bible says this. Bayibuli egamba bw'eti. Both riches and honor come from you. Bayibuli egamba nti obugagga n'ebitiibwa biva gy'oli. And you reign over all. Era gw'ofuga byonna. In your hand is power Mu ngalo zo mikono gyo mulimu amaanyi and might. n'obuyinza. In your hand Mu mukono gwo it is to make great kwe kukola eby'amaanyi and to give strength to all. n'okuwa amaanyi eri bonna. So God is the enabler. of Kati everything. Katonda ye muyinzisa wa byonna. You've had another birthday. Obadde n'okuza birthday. It is God who enabled you to reach that. Era Katonda You yakutuusizaawo. have got a promotion. Ofunyeyo It okuzibwa. is God who. Era Katonda You yakikoze. got a house. Ofunye It ennyumba. is God who. Katonda You yakikuwadde. got a job. Ofunye It omulimu. is God who gave you that. Katonda yagukuwadde. So our life should be really filled with Kati thanksgiving. obulamu bwaffe buteekwa okujjula okwebaza. Amen. Amen. Yes, because it is He who has done all this. Kubanga ye y'aba akoze byonna. And the last reason why we should celebrate family Ensonga esembayo lwaki tuteekwa okujaguza family. is because Jesus' first miracle was a family situation. Kubanga Yesu ekyamagero kye yasookera ddala okukola kyajjira mu mbeera ya family. Jesus turned water Yesu yakyusa amazzi mu vinnyo. and remember the story. Mujjukira olugero olwo. The wine was finished Oli ogwali guweddewo in the wedding. ku mbaga. Now what are we going to do? What are we Kati going to do? nga beebuuza ki ekiddako tugenda kukola tutya. Mary told the people, Naye n'agamba abantu, you ask Jesus. wuuyo mugende mumubuuze mugambe. Whatever he tells you, Ky'abagamba okukola kyonna, you do. ekyo kye mukola. And Jesus, Mommy, Yesu n'agamba, maama, my time has not yet. obudde bwange tebunnatuuka, mulindeeko. But nevertheless, Jesus did it. Naye era newankubadde ebina byaliwo bityo Yesu yakikola. Meaning that God honors marriage. Kitegeeza Katonda assaamu ekitiibwa obufumbo. God honors family. Katonda assaamu ekitiibwa family. Yes. Yes. If God honors it, Katonda aba akissaamu ekitiibwa, then you should be able to honor it. naawe oteekwa kuba ng'ossaamu ekitiibwa obufumbo. Last year, Omwaka oguwedde, in August, mwezi ogw'omunaana, we celebrated our 40th wedding anniversary. twaweza emyaka 40 twagijaguza. And we decided to do a Thanksgiving service. Ne tusalawo okukola saavisi ey'okwebaza. So that Sunday afternoon, we Sunday- invited friends, Sande akawungezi ne tuyita mikwano gyaffe, family. ne tuyita abafamire. The first thing that shocked us Ekyasooka okutwewuunyisiza ddala, was the number of people who turned up. abantu abajja ku mukolo ogwo. People came Abantu bajja and we shared our recommitment. Yeah, we recommitted our love for each other.
ne tuddamu okunyweza okwagala kwaffe okw'ababiri ffe. And I told Beatrice, Ne ŋŋamba Beatrice, that, honey, muga nti honey, I'm going to love you all the days of my life. nze ŋŋenda kwagala ennaku zange zonna ez'obulamu. I said it there. N'akigamba. And by the way, it was cut. It is even on video if you want to watch it. Bw'oba oyagala obbiraba On YouTube. vidiyo weeziri ne ku YouTube osobola ozinoonya. Okay? All the days of my life, Ennaku z'obulamu bwange zonna I'm going to love you. ŋŋenda kwagala Beatrice. And I told her, Ne mugamba, you are with me oli wamu nange when we went through so much. bwe tuyise mu bintu. We are the time Waliwo when we akaseera were so poor, bwe twali nga tuli baavu nnyo, we could not afford rent. nga tetusobola kufuna za bupangisa. For 1 year, Omwaka mulamba we could not pay rent. nga tetusasula bupangisa. She never left me. Teyandeka. We lived in a house. Ne tubeera mu nnyumba. The electricity is cut off. Amasannyalaze ne bagasalako. For 10 months, Emyezi 10 we cannot afford. nga We tetusobola. have children. Tulina abaana. She could have left. Yandigenze. And I said, honey, Naye you didn't n'amugeza. leave me. Teyandeka. So I'm going to love you all the Ne days of mugamba my ngenda life. kwagala ennaku z'obulamu bwange zonna. So, but then, where we stay, we have a marriage fellowship there. We twabeera nga twalina ekyokuddamu ky'obufumbo. We are not the ones who lead it. It's the younger couple that leads it. Si ffe abaakulemberanga, naye waliwo abaakulemberanga abalala. So, the chairman came to the stage. Kati kyamaani yajjanga. And no, he came to that service. Yajja ku Sunday. Yeah. The chairman came to the stage Yajja n'ajja ku kituuti ku Sunday. and said, N'agamba as a marriage fellowship nga ekyokuddamu in ky'obufumbo our area, mu kitundu kyaffe, we have decided to give the Langas. tutandise okuwa balangas. Tusazeewo. Yeah. Fully paid holiday Nga tubasasudde oluwummula nga lujjudde in Bangkok. Bangkok. Hallelujah. Ne wabaawo okujaguzaawo. So they gave us 9 days Ne batuwa ennaku 9 ezijjudde of fully paid. nga zisasuddwa. Paid the air ticket, Basasudde ya paid ticket, the visa, visa and basasudde, gave us even pocket money. ne batuwa ne ssente ez'ogenda nazo. Ne wabaawo okujaguza. For 9 days we are lovebirds in Ennaku 9 nga Bangkok. tweyagala bweyagazi. Eh? Amen. Yes, Bangkok. Bangkok. 5-star hotel, not these taka on there. These Si zino hoteeri eza bulijjo. like Sheraton. Nga 5-star. Sheraton. For 9 days. Amiina. Amen. So that's how we celebrated our 40th wedding anniversary. Kati bwetyo ffe bwe twajaguza emyaka gyaffe 43. So we don't take marriage for granted. Tetutwala bufumbo nti kya bulijjo. It is a miracle from God. Kya magero okuva eri Katonda. And by the way, Ate nno munnange, when we were celebrating 30 years, bwe twali tujaguza emyaka 3, that one, I took her to Dubai. Egyo yagenda paka Dubai. Yeah, for about a week's holiday. Eyo wiiki nga za kuwummulamu. Yes. Now, as we are going, Bwe twali nga we tugenda, went to the airport and we left. ne tugenda ku airport ne tutambula. While we were in the middle of the air, Nga tuli wakati mu bwengula, the captain of the plane omugoba w'ennyonyi announces on the intercom, n'alangirira, ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo, we have a couple here tulina wano abaagalana that are celebrating 30 years abajaguza emyaka 3 of marriage. mu bufumbo. Let us celebrate with them and let us, rejoice with them. Katubajaguze tubasanyukireko. So people in the plane, Abantu ne batandika okuba engalo. and this was Emirates. Eno yali Emirates. Within no time, Akaseera nkaisewo katono, air hostess, a lady and a gentleman came to us. omukyala n'omwami abaweereza ne bajja gye tuli Happy anniversary. ne batugamba nti akujaguza okulungi. They gave us a cake and wine. Ne batuwa keeke n'ebyokunywa. Then they said, but you look very young. Kale nti nga mulinga abato, muli bato.
nti tuli mu kujaguza. So we return the wine and say, wine we don't drink. The wine we don't drink, we return Ne tugaffe tetunywa mwenge ne tugubaddiza. Yeah. So we ate the cake. Ne tulya keeki. Then when we landed, Bwe twatuuka that's when we found out what happened. kisuula ekyabaawo. As we were at the Entebbe airport, Nga tuli ku Entebbe airport, there were some friends waliwo mikwano who are from, I think, State House, others from the certain ministry. abalala abava mu State House, abalala mu minisitule ez'enjawulo They are going for a meeting in America. nga bagenda mu meeting mu America. So you know how you converse. Hey, where are you going? Nga tunyumyawo mulaga wa. No, for us, we're going to celebrate our 30th anniversary. Ffe nga tubaga tugenda kujaguza myaka gyaffe asatu egy'obufumbo. One of them Omu ku bo passed a message n'aweereza message to the captain here. eri kapiteni ow'ennyonyi. Yeah, that there is a couple here. N'amugamba nti ku nnyonyi eyo kuliko kapo abaagalana. So that's what happened. Kati ekyo kye And we give the kyabaawo. glory to Olwo ne tuwa God. Katonda ekitiibwa. And for God to allow that to happen, Era Katonda okuganya ekyo okubaawo just shows you God's heart. kikulaga omutima gwa For Katonda. marriage, God's Eri heart abafu. for the family. Olw'ensonga gy'alina eri abafumbo ku lwa famire. I want to end with why is it important? Why is this family important? Njagala kwogera lwaki famire eno kikulu. The big thing is that Ekintu ekikulu kiri nti family is a divine institution. famire kitongole kya Bwakatonda. Yakiteekawo. It's not a man-made thing. Si kya It muntu is a buntu, divine institution. naye kya Bwakatonda. Secondly, Ekyokubiri, God Katonda attaches big attention and great value to the family. akwasaganya oba akomebwako ebintu ebinene bino ebya famire ebyamaka akwatibwako. God has chosen to reveal himself most significantly through the family. Katonda yasalawo okulabisa ebirabikako okuyita mu famire ebikwatikako bitegeerekeke. Jesus introduced God as our heavenly Father. Yesu ayanjula Katonda nti Katonda kitaffe ow'omu ggulu. That is a family relationship. Eyo nkolagana ya taata. The Bible says, Bayibuli egamba that Jesus is the bridegroom and the church is the bride. Yesu ye mugole, kati kanisa ye mugole gwateekateeka. That is a family relationship. Eyo enkolagana ya famire. Fourthly, Ekyokuna, God designed Katonda yategeka oba yayiiya the family and marriage relationship famire n'obufumbo n'enkolagana to be sweet, bibeere biwoomu, to be happy, bibeere basanyufu, to be fulfilling era n'okutuukirizibwa. when it is run His way. Nga bino bitambula mu nkola ya Bwakatonda. And when you run it His way, Era bwe bitambula mu nkola y'Obwakatonda, it will be heaven on earth. era lijja kubeera eggulu ku nsi. When a husband and wife Omwami n'omukyala are running their marriage like the way God wants it to run, nga batambuza obufumbo bwabwe Katonda nga bw'abwagala, nothing in the world beats that. tewali ekyo mu nsi kisobola kiwangula. No money, Tewali sente, no position, tewali bifo, no possession tewali bye balina, can beat that. tewali kisobola kuba ekyo The only thing that bakuwangula. beats that is heaven. Kubanga No, the only thing that beats that is heaven. Ekisinza is only heaven. ekisinza kyokka kiri mu ggulu. But this side, Naye ku tusaawa eno you will never get a better thing than that between a husband and wife. tosobola kuzaawo ekintu kisinga omwami n'omukyala. Nothing will give you better happiness, better fulfillment than that relationship. Tekiri kijja kuwa ssanyu na nkolagana kusinga nkolagana ey'omwami n'omukyala ey'ababiri. Only spiritual experience in the Omwoyo yekka yasobola okutegeera ebyo. Hallelujah. Amiina. Now, Kaakati this is another. This experts say abakugu bagamba happily married couple abafumbo nga basanyufu live longer, bawangaalako okusinga, earn more money, bafuna nnyo ku kasente, are healthier, babeera balamu,
than those who are not. okusinga abo abatali. Then, N'olwekyo when a marriage is not run God's way, obufumbo bwe butatambula mu nkola y'obwa when Katonda, a family is not run God's way, famire bwe tatambula mu nkola y'obwa Katonda, it will be hell on earth. ago nno gabeera magombe ku nsi. And when a marriage or family breaks, Obufumbo oba amaka bwe gamenyeka, the pain it inflicts on the two and the children obulumi bulabikira ku bana ababiri n'abaana. is so severe that it is more severe than the pain of death. Buno nno bulumi obusinga ddala obwekalankana n'okufa. We all know how painful death is. We all know how painful death is. Tetumanyi kufa Ffenna tumanyi. ffenna tumanyi okufa bwe kuluma. Aha. Yes. Yes. But Naye when a marriage breaks and you separate, obufumbo bwe bumenyeka ne beeyawulamu, that pain is more than the pain of death. obwo obulumi businga nnyo okusinga obulumi bw'okufa. That is so sad. Kya nnaku nnyo. And that pain is inflicted on the children as well. Kati n'obulumi obwo bukoma ku baana Ne ku baana. n'abaana. Yes. So may God help us Kati Katonda atuyambe to cherish this institution of marriage. okujaguza ekitongole kino eky'obufumbo. May God help us Katonda atuyambe not to take each other for granted. tuleme kutwala bintu nga bwe tubiraba But bya bulijjo, today may we cherish each other okujaguza buli muntu, so that we celebrate each family member. tusobole okujaguza buli memba mu maka. God bless you. Mukama abawe nnyo omukisa. Let us give God another big round of applause Katukubire Katonda engalo endala ez'amaanyi for the word, for the message, olw'ekigambo olw'obubaka, and for our preacher. Let's also appreciate one more time. n'omubulizi naye katumukubire engalo ez'amaanyi.